miss kyogenda okubanga omisinga Katolo Lubwama. Ngenda ku misinga omuntu abadde ayogera amazima nga bwendi. Nga bw'atakwagala gamba sikwagala. Naye ekisinza okunnuma abantu abalese wano obubuto tebayambye Katonda mulamu be basinga okutulekanira mu lumbe. Era mpulira ennaku nnyingi nabadde ku TV. Nenda nga abantu bajja abantu baagala nnyo okujja okukolera amawulire mu lumbe. Tubadde nga tutambula n'omusajja nga asitula ebyenda mu kaveera naye nga abamu bamwenyinyala nga abamu baggalazi w'ofiisi twagendako ne babbete kamera n'amuggalira ne tugendako mu bantu bonna abantu abatennyala Katolo Lubwama babadde basatu abadde Misaaki Bajjo ne Muhammad Nsereko era Katolo yali anaatera okufa yaŋŋamba kinnumya nnyo okubantu bantu bonna Bajjo gwe mukwano gwange nnyamba ku linnya lye nnina naye abantu bonna bankubira enduulu nasigaza Bajjo ekyo kiba kikolimo naŋŋamba era nfudde ndi munyiivu era kati afudde munyiivu bali wano bonna balega obusuuti baze kulya mmere ya lumbe naye wabadde mulamu teri amubeereddewo bamanyi kimu kujjanga kubeererawo bafu kwasamira ku lumbe kwefuula nti bamulumiddwa nnyo ebimbiyinza okuba bisanyusa lwaki yafudde byenyiza okugamba nti abantu babi nze ate bwe nfanga temusinikira muntu atanyambye nga mulamu tosinikiranga ebinyo ku mulambo gwange mundekanga ne mutanziika kwanda wano kati abadde atuse mu level esabiriza nga teyayinza mukubira simu nti kati abadde n'ababaka ba parliament nga bamuweta mu lukuubo twagenda ku parliament Abubeka Kawalya yekka yataatugoba n'abasigadde bonna bayitanga mu lukuubo kati mbulabulega obusuutu wano bukola amawulire bwagala abantu babulabe era Bannayuganda babi nnyo mbabuliramu abantu abandaba abantu babi mu kamera bategeeza kirala neri bakola kirala kyenyinza okugamba nti Bannayuganda muli babi nnyo mulina enkwe muli bannanfuusi ate mwagala nnyo abantu okubaagala kati afudde munakuwavu kati afudde ng'embeera mbi kyemusobola byera nja kufuna n'omuzindalo mbigamba abantu bonna nga babiwulira because abantu muli babi nnyo mwasanyukira nnyo abafu okusinga abalamu kyenyinza obbagamba nze no ate ndi open because ndi mwangu banze oba mukwano gwange sendegeyo oba mukwano gwange nze ate nikuuma ebyama nze muntu gogamba ekiramu nze n'ebiramu by'abantu nga 10 mu bulamu naye ate nze mbeererawo nnyo abantu because manyi ku nsi ffenna tuli bagenyi kati okutandika okuneesiga abantu byali asuubiramu essuubi bonna nga bamuyiwa n'atuuka ku kikolimo ky'okwesiga Bajjo bano bonna bamulaba ab'amasuuti ab'amatayi abakoze buli kimu bamuyiwa nga n'enjala bwe muluma tayinza kukola kolaki kubera twatambulanga ne Katobuuzi oyo mwana Julius ng'atambula akutte ekintu nga kikola ki nagambye twagendako Wabete Kamya n'atulimba mbu ali London nga mu ofiisi mwali waliwo n'omukulu w'amagye ng'alina ne budget namba n'amulimba omuwa omutwalo gwa ddoola ogenda omujjanjaba kati afudde bamulimbalimba abo aba ofiisi kitegeeza gwe Munnayuganda teri ali save ate mu Uganda teri mugagga ate mu Uganda buli muntu yeeyi yana tunulidde Bebe Cool ekiro ng'ayogera muleeta ebyobufuzi ku lumbe ekituleese ebyobufuzi ku lumbe tetukyalina bwogerero bwe tufuna omukisa bwe twogerera ebintu ebiba bikola ki tetwagala abantu bano bafe nga Katolo Lubwama bwe nzija mu lumbe ne ngamba abantu amazima sibugamba nti mba ndeese mu politics mba njagala omuntu ayigire ku Katolo Lubwama bagamba Bayibuli egamba abafu abalamu bayigire ku ki kati abamu ne ba Bebe Cool bo balowooza tubera mu bintu bya kunoonya mawulire tubera mu bintu bya kwogera mu lumbe ne babulumi bwe nfuna omukisa ogwogerako nawe sendege ajjukira ne gavumenti etukkiriza kwogera mu bantu bo bagana ne bakuba enkiku ba Bebe Cool ekabaale batambula Uganda yonna nga bwe baagala neffe baatusiba emikono bwe tufunira ka chansi bwe twogera sigamba ntweka byabufuzi mu lumbe wabula gavumenti abali mu buyinza batunyigiriza nnyo bo balina rights eziri iko ate ffe tebagala twexercisinga rights ezo kati njagala nziremu Bebe Cool tewali muntu ayagala byabufuzi mu lumbe naye embeera bo gye bakoze baba ayagala embeera eneeveewo ey'okujja nga twogera ebituluma mu lumbe batuwe equal rights nga muhozi wakuba campaign nange Bajjo bampewe mbankuba ki campaign awo kitegeeza wanaabawo obwenkanya ebyobufuzi bijja kugwanga mu lumbe waliwo ekirala ky'obuuza Sendegeya ate ombuuza bya kisiru naawe